njagala kubuuza kibuuzo omuntu bwafa mobile money essente zibeera ku mobile money ziragawa nalabye Kagwanjala akibuuzaako mu just tweet neŋŋamba naye mu butuufu sente za mobile money ziraganga wange omuntu afudde wabeeyo omuntu agamba ichuli sister wange kanko wange yafa jajja wange ne bankubira ne bampita ne bangamba abadde ne mobile money bwati kuki ku account ne bamunziriza essente ze twakafiirwa ku baganda baffe abafanga balina sente ku mobile money ebitongole ne bitakinyega wadde ze zikyasinga obuki obungi ziragawa process kije bakozesa nalayo bawandika mbu after 420 days zigenda mu Central Bank next of kin nazikima ngani yali azikimye you have to sensitize Ugandans about their money ebbanga lyonna MTN Airtel n'ebitongole ebirala bye mumaze wano mwali mukozeko sensitization omuntu amanye ti sister wange bwafa ye Central Bank emanye ti next of kin bw'oba ogulawo mobile money bakusaba next of kin mwe muyino zuuku katumanye bannange gwoyinza okulaba nuswa nolowooza abameka abafa abantu abafa olunaku bangi mobile money yafuuka banking system e Uganda kati sente ziraganga wa Airtel ne MTN mutubuulire sente z'abantu baffe abafa nga balina mobile money what is the procedure Uganda egimanyi nti muganda we yafa n'ogenda ne bakuyita n'okime sente mu banka wejjeeyo gamba ndi wano banziriza sente nga muganda wange bode emukubye eziri ku mobile money ennamba mu myezi 6 bagiwa omuntu omulala kati mobile money omugjawo jalla jalaalu ensi eno simanyi mungu gyatulaza naye ekituufu kiri nti ensi Uganda abantu population eri blind nnyo mu certain business eziva ebwefu abayimbi bakaaba kolobaka tunes gwomanyi kolobaka tunes z'abayimbi zebakozesa naye omuyimbi n'ogeza weepanka mu Airtel oba MTN ng'ocomplaininga ku kolobaka tunes ogwa music onalekerawo okuba nova mu saturation mwenna mumanyi omuyimbi gwe baali bayita Kaweesi omwana oyo ng'ayimba nnyo yali mulokole yeesibako n'enjegere ng'ennyimba ze zikoze mu kampani nga tebamuwadde wadde 10 abayimbi bonna bali eyeeka batya kaliya zaabwe okugwa aze Isma munaasuula kaliya kyokwogera nina okwogerera abantu kolobaka tunes ezivuga buli lunaku n'oteekako essimu nga zimu tewazibatuma nazibatuma ogenda oteekako essimu yo ng'eyimba malamu bakwongera endala tonnagisabako naye abayimbi tebafunamu kyokka n'abantu abafa ku mobile money tebalina ngeri gye bafuna sente ezo bakulimba ne beegaggasa ne baleeta simanyi abazongo badayirekita ne beeyogeza simanyi kabaka nekwagala nnyo essente zetwakafiirwa ku bantu baffe kwe batudde embuto kwe zigejjedde n'obayitako simanyi ba Airtel babbi bazze baextortinga sente bw'ofa Allahu yaalamu webikoma omuyimbi bw'oyimba kolobaka tuni zo ziwulira buwulizi naawe naye nga tolina sente ng'oluvawo nti abayimbi be Uganda tebalina kye bakola tebatambula sulusaido mbi mobile money naabula buli mwaka ku mwaka abanaku bonna batereka ku mobile money ne babakuba obutayimbwa naafa ezo ne zibula ne bafa ezo ne zibula n'omuntu naafa obulwadde bulala ne zibula sirabangayo procedure nti omuntu wagwa ku accident waliyo okulondoola oddemu ofune te Muganda we yabadde n'obukadde buna abantu bafa n'obukadde 2 kati nannyini Galaxy oyo omusajja wa Galaxy yafiiridde mu Benz. Do you tell me teyabadde na sente ku mobile money? Teyabadde na sente ku mobile money? Yabadde ne sente naye toyinza ziraba. Allahu yaalamu toliziraba zagenze bakulimba. Tuvaawo tera Museveni simanyi Museveni si Museveni yetambula mpola kubanga baba njogera kuba telecommunication mwino kitegeera telecommunication zinjogeddeko
tufiirwa ddamu okikubaganyeko abantu bewakafuba walabako gwe baddiza ku mobile money nti procedure weeri nga olaba eya bank nti muganda waffe twabadde next of kin yadayina sente nanyini Galaxy kamugisho hizo gati yabadde na sente ku mobile family ye yazifunyeeko tenazifunako atoyo tulina otandika okuteeka companies kunninga ezitwalira ddala sente nga eza telecommunication zitwala per minute bit per second kolo tunes z'abayimbi baddaawo mutusondere naye ng'owulira ennyimba ze buli lunaku mu busimu n'omubuuza lwaki tojjaayo sente bannange tebabawa sente yonna yuga fresh bebakutuusako morning breeze basinzira mu Amsterdam batunda mmere ya Uganda era nga antileira wali mu Amsterdam is there to cover you up akuteekerako emmere oba oyagala box eri mixed up 55 euros oyagala matooke gokka 30 euros Amsterdam link ku website oba telephone number oba WhatsApp ali mu Sweden Denmark Sweden Denmark Norway France Brussels now they got you covered you got fresh tugendeddewo ku Uganda Funeral Service Uganda Funeral Service Uganda Funeral Service emaze emyaka nga 27 mu service ng'ekulira abantu bonna bakola service eno twagala kwebuuza ekintu kimu lwaki Uganda Funeral Service temuregulatinga services endala ezibakopeddeko ne muparking ambulance mu malwaliro ambulance emanya emmotoka ya Funeral Service lwaki mugiparkinga mu malwaliro Uganda Funeral Service tekikola naye bw'otuuka emulago amalwaliro gonna ne gajjula emmotoka za Funeral Service mwe muviirako n'abantu okufa tekiri ethical at all toyinza kuleeta mmotoka ya etwala mirambo n'ogiteeka wano ng'eno banzijanjaba ng'eno mu ddirisa eddala nnengera keesi z'abafu mulago you need to come up ne mumanya nti omuntu mulina omuwa ekitiibwa omuntu tebayinza banga bamujjanjaba wano bamusaza ekyenda ono omulala mulwadde wa kino onolweki onaakutuse eri ambulance erege manya Funeral Service zikola ebitaala eno mu ddirisa olengera keesi y'abafu n'owona tosobola kuwona Funeral Service Uganda Funeral Service tebatwala mmotoka yaabwe mu ddwaliro nti bateege omuntu afudde no Uganda Funeral Services ekola contact n'eddwaliro n'emmotoka ezikimayo omulabo tezibaako kintu Funeral Service mulekeraawo okutomentinga abalwadde internet tebayinza gikkiriza abalwadde omulwadde yeebase bazze mujjanjaba ekeesi z'abafu mwazijjayo ku bbiri ne muziteeka emulago waggulu omusajja anajja n'apakinga emmotoka aka Funeral Service Company emmotoka n'agibeeza mu ddwaliro omulwadde ne bamujjanjaba eri alengera mmotoka ya Funeral Service eno bwe bwatunulako eno keesi z'abafu stop this amalwaliro mulina okugamba emmotoka za Funeral Service come when they have called you mukolenga Uganda Funeral Service bagiyita eba partnership n'eddwaliro nga Lubaga we bafiirwa ne bagiyita emmotoka ekima omulambo tejjirako bitaala ebyo nedde babikola batuse ku ofiisi mulekeraawo tomentinga abalwadde abamu bafa stigma n'agaana okuwona kubanga buli ssaawa alengera ambulance manya alengera emmotoka ya Funeral Service mujingiridde business eno video tebayinza gikkiriza beerako you cannot mulago hospital mwenna abakkiriza emmotoka za Funeral Service obutonotono okubeera mu malwaliro you are doing a disservice to the hospital tosobola kutwala muntu nga bamujjanjaba ono ne bamujjawo era ekimotoka we kikaaba ekya Funeral Service kiri mu ddwaliro kirindiddeawo mwe mutta abantu lwa stigma mulinde amalwaliro gabayite nti omuntu afudde ya contacting eno Funeral Service ejje nga Uganda Funeral Service weekola Uganda Funeral Service bwekyo weerina okukola ne mu kufa tulina okuteekamu ekitiibwa naye ne mujjuze keesi z'abafu ku bbali w'eddwaliro
ne mumale ne mujjuza mmotoka ga funeral mu malwaliro nti mugamba abantu bakutuka stigma yebatta stigma yekola ki yetta bannayuganda baffe tulina okistopinga internet n'ebyenda bati naye ngenda kikolera weekes ngamba campaigning tetusobola kukkiriza such an act omuntu najja n'aleeta omulwadde ne bamuteeka ku ddwaliro neddwaliro emanju ne wapakingayo funeral service van mu ddirisa eddala alengera keesi z'abafu n'omusuubira okuwona already waba wamusesedda mulekeraawo paakinga mu malwaliro mulinde babayite esente muzaagadde nnyo okufa si ye money making venture toyinza sanga mutwalira funeral service gagaba ennaku zino abantu tebakyafa ate awo kiba cruel ayina gaba n'osirika busirisi kuba ne bw'otayogerera bamala ne bakola ki ne bafa si kyabuntu bulamu okuleeta emmotoka ezitwala abafu ne muzipaakinga mu malwaliro si kyabuntu bulamu oteeka ekesi z'abafu ku madirisa g'amalwaliro si kyabuntu bulamu ne woba oyagala nnyo ssente twakulanga ekesi ziri ku bbiri tebazigulangayo ne wali awo mu ku bbiri awo ebwayise wonna wajjudde ekesi era buli muntu amanyi nti wenfiiwa wa wenzijja kesi naye okwagala kw'essente kubayitiridde maama nze sigulako muntu kesi kikutwala nze mmotoka ntumya ya Uganda Funeral Service olw'ekizibu kino Uganda Funeral Service ate tuleeteddeyo ekintu eky'omulembe buli mwaka emitwalo 11 ofa okufa tekumanyi nju ofa nga wakagula ettaka wakagula tiketi wakasasula konteina emisolo n'ofa naye nga weerabira akantu akatono Uganda Funeral Service emitwalo 11 ng'ogwo omwaka oba kushuwa nti guno boda ne bwenkuba ndi shuwa njaziikibwa okuziika kwange n'omulambo gwange ogukolako biri secure tutandise tutya bataddeyo okusaba okwenjawulo nga bakolagana ne Uganda Music Association okusaba kuno kwa kaadi ndi invited twambale white tugende celebrating foreign soldiers wabula kikuteekemu ekintu nti okufa kuli unpredictable naawe tugenda osabeka erubaga osobola ovaawo n'ofa waliwo nayinza ofiirawo wennyini Uganda Funeral Service yagalebe mu partnership naawe okwate emitwalo 15 ogisasule ne babloga mwenna abali mu blog association mujje nange basobola n'otuwa discount ne tumanya nti bw'ofa kale tuba ku birala naye ekyokutambuza kw'omulambo gwo kiba sekiwa ennaku zino tetukyafa nagalaale yes olina okwecelebratinga ng'ogenda n'okufa si kulinda nti be balimanya no you can prepare yourself nze mutabuliiki ajati bonna guno omwaka mmanyi sure kikulu nnyo okufa tukuteeke mu perspective nti kulinga kuzaalibwa tulekeraawo to run away from death is part and parcel of us n'olwensonga eyo n'abakola mu by'okufa nammwe mubeere considerate am I loud and clear ntawanyamu naye ekiri mba nino serving no doubt eyo y'ensonga enkulu gye njagadde otegeere nti osobola okubaawo ng'oli mu Amerika oludda olaba maama wo tomanyi lw'olidda ate otandike bakuba enkwe ti maama wo afudde senga oba wakolagana ne Uganda Funeral Service otandikira ku birala mmere biki banaamuziikawa bo bakuleetera omuntu nga mwambaze mukoleko n'aziikibwa mu bitiibwa njogera ku Uganda Funeral Service si ndala abo abalalala boolabe bapaakinga mu malwaliro Uganda Funeral Service tesobola paakinga mu ddwaliro emaze mu bizinesi emyaka 27 balina okuba ne ethics ezifuga enkola y'omuntu ng'avudde mu nsi nga mwe abakolamu eyo bizinesi mulina okubanga n'omuntu oyo mutuwa ekitiibwa si tulunda kubanga olinda nfe wawulidde ekibumba kinnuma n'olyoka oteeka emmotoka ye ya Funeral Service we banzijanjabira mukwano obeera ocontributing to my death obeera you are inciting death obeera olinga omusanyufu nga ngenda okufa
ngenda ba brand ambassador wa Uganda Funeral Service ebyo byokufa biriko nnyo njagala abantu bateeka okufa mu reality and perspective bakitegeere nti okufa is part and parcel of us. We can prepare. Tetukyayinza kufa bya mu kinaana simanyi ofudde bufi oyinza okufa ng'obadde ne yiika 5 zikuyamba ki? Bw'ofa ng'olina yiika 5 wanyiza okola ki? Oyinza okufa ng'olina yiika 5 zikuyamba ki? Bakuziikako mu weekati. Tutegekere okufa kwaffe, tuteekemu okufa ekitiibwa, tuwa abalwadde ekitiibwa. Nammwe mwennyini abakola mu funeral service linda bakuyite, topaakinga mu ddwaliro. You are causing stigma to the patients in the hospital. Okozinga stigma kubanga gwoleeso oyagala ssente oleeserembe kesigaga abafo ogataddawo. Nedda, senga ne mu ddwaliro tube exposed to mortuary. Ne toli exposed to mortuary not to cause stigma. Toyinza kuddawo nga buli wano webasenga eriye mortuary webayingiza abafu n'ogamba ojja kuwona. Toyinza wona. Yes. Funeral services obwakopakoppa ku Uganda Funeral Service nga gye mwali mukola kubanga tusobola okkiriza nti waaliwo ekitongole kimu. Eno free market economy n'abalala basobola okuggulawo kye tuli okugamba mu following ethics. Musobola omalawo emyaka 27 mugoberere emitendera nawadde nga mukola kuffe ababa bavudde mu nsi eno. Okitegeerako? Yes, abazungu bakikola dde omuntu osasula death insurance kuba Katonda yakola nga toliteeka kufa mu perspective. Ne bw'olaba afudde gw'olowooza wooli kumbe gwoddako. Twagala abayimbi balekerawo okweswaza. Kwata emitwalo 15 ne babulooga babawunsa bagenze dda. Every association nga muli organized, you will get the better of Uganda Funeral Services. Why? Nti we muba organized esobola n'okukola percentage ng'abayimbi wuma ng'abali registered yo gekolagana ne wuma nofa ne mulekerawo tawanya musimanyi kubira abudu ayina Diana banaye kubira ku makatu we kufuso era bannanga abazisi osobola otereka okuziika kwo n'okutegeka bulungi nnyo nga tiwalina amanyi mitwalo 15 omwaka emitwalo 15 nga kuliko kunaaza okuvuga osimentana okusaayo mu kitiibwa emitwalo 10. Ladies and gentlemen, oli sure togenda kufa oba olina relative atagenda kufa? Bakutawanyiza emirundi emeka ng'omuntu afudde? Bakutawanyiza emirundi emeka? Mutagadde emirundi emeka ng'omuntu afudde mu dduka eno mu dduka eri osobola okukola ekikati nze ikyuli ng'omulambo gwange otawanya gwaki? How? You cannot. Balina ne section y'abasiraamu. Kati tugenda kuba Lubaga Cathedral tuveeyo tujja kugenda n'emizikiti abantu tubayigirize nti osobola okwetegeka mu kufa. You can. Okitegeera? Nze ikyuli sawa yonna nnyinza okufa. I've secured myself. Ntotawanya ng'omulambo gwange mbuno simanyi onjagala nnyo odduka ogukwatirire. Nedda. Eby'omulambo gwange tebikukwatako. Bikwata ku Uganda Funeral Service. Gwe wekutuka gwe nnyolwa naye tukwata ku mulambo gwange guleke kubanga guli secured. Ogwa mutabuliki guleke. Uganda Funeral Services ejja gukolako guleke. Sikuveeri n'osaatu ekolako tulabe. Tulina respecting abantu abavudde mu nsi to the next life with pride. Nze gabi abafino Uganda Funeral Services bampa mama wange nga afudde ninga ndowooza balina ne gy'alaga nga bamukozeko ka makeup yeewombese bulungi ali wali mu keesi n'endabira ddala nti agenda mu ggulu era yatuuka mu ggulu gy'ali. Njagala tuwe okufa ekitiibwa. Okufa kukugwako nga tomanyi. Mujjukira wano Ekke we yatukuba enkyukwe nga tusaawa nsiko kubanga teri ateeka kufa mu perspective. Naye senga obeera olesa abakola ku mulimu ogwo ne bagujjumbira ebirala byotawaanako byakulya na ntambula ebatwala. Naye ya muganda wafudde
Uganda Funeral Services ebeegirina be pa bw'obanga ekiteeso ekyo olaba kibi n'onteekawo ekikomenti nga yakunvuma era omanya bumanya obwongo bwo kye buli